Era nenkwata omuntu yenna nga agenda wa LILIAN MBABAZI kumusasulira lenti agenda kumbula atwala zaaki agenda kumbuli atwala zaaki gwe naali eyo ng'olina ssente ng'oli oyagala kuyamba kya mukisa bulungi abantu bali mu kisiibo genda ogula ebyokulya obitwale ku muzikiro gyana kufuna empeera abayimbi awo sakozi nkubuulidde ekisa kiyitiridde munnange n'abasuubuzi balwala era abasuubuzi bapangisa ate banyigirizibwa na nnyo sakozi abayimbi bano tubasasula okubalaba emitwalo 2 emitwalo 10 emiliyoni 3 sente zibakola bazimba mu ggulu bali mu kuzimba malwaliro sakozi nze ebbanga nalyembeddewo wano niwe ntuuso gandi kati sikyayagala basonde okujjako omuyimbi katokola mugema ng'embeera gyali mu ssaawa ya leero ye nzikiriza n'omuntu asobola okumusondera kubanga omanyi obulwadde bo tebweteekatafunanga na luyimba kitegedde bulungi naye sakozi abayimbi bano baleke kulowooza mbu bo si bantu ng'abantu abalala kitegedde bulungi LILIAN MBABAZI yafuna ku nnyimba sente zaabwe baziteeka wa sente zaabwe kubanga waliwo ebintu byetaagisa okuyamba omuntu naye sakozi omuntu yena lwajja nagamba nti omwana wange alemedde waka mpolayo school fees nga nesasulira omwana ekyo olaba nga kitegeerekeka naye sakozi awantu we weebaka ffe tubasondere kati ssaawa ya leero singa basondera ono ez'ennyumba n'omulala naye agenda kugamba nange bangwa mu nnyumba LILIAN MBABAZI takola waliwo leediyo yalinga waggulu ng'oyisaa ku leediyo siima ngode yali mukalina waggulu twagendayo nga akola leediyo okwo bali bakaleka leediyo kyo kalina waggulu mukalina olanga ova ku leediyo simba otamu bwoti kali mukalina waggulu twagendayo ko nga gyakola sakozi abayimbi abo balaba kati ng'olaba LILIAN MBABAZI ekitone nnyo asaba miliyoni 3 oyo gwolaba ekitone nnyo emiliyoni 3 azikusa butayimbira kakadde ate tayimba gundi tayimba siddi LILIAN MBABAZI ebbanga yonna lyabaddewo sigamba nti yagwa anti tafunanko oluyimba lw'amaanyi era tagwanga tafunanko oluyimba lw'amaanyi naye woomulabirawo mu bunafu wasaba emiliyoni mmeka byegabye ebituufu panze gwe mulimu gwenkola kakati wogenda okumubuukinga nga gamba njagala kiwato kiba kiwato kamu kitundu ng'okamuwa ng'ojja ogenda okola posi batulaje ezo bashidi ng'otimba ng'ajja kuva eri nga mulimu abantu ebi ng'omugamba dde nsankwongera akakadde omanyi kyakola akuba kisumuluzo n'atunula gy'ava ennamba esinga bayimbi bebakola tayimba wabula okujjako abo aboolubatu betukwatagana nabo bwoyinza oga nti munnange ndongo egaanye ku kipande ate gwoliko sakozi bana bayimbi tusinga obulungi abamu ngebata ku kipande za kunkompa yalinga naye nga ndi musajja mulungi naye bwe bali bangi naye muyimbi abeera ku kipande n'atuuka munda nga abantu abalimu bebabe aye n'avuma ggwe nga walanga ku TV posta wazikola okuba drive n'atuuka n'akuteerawo embeera oba okuva radio we yafe ebintu byamutabukako omukyalo nga akwasaganya abaana bangi baliriddawa abaana baliriddawa sakozi abayimbi nga bo bakafuula kamanyiiro olw'okuba nti baagalwa nnyo ensi anti omuntu atasobola kusasula lenti wasula agenda asobola kukola ki ng'ate akola ekisooka kyabe n'abayimbi batambulira mu bulamu batasobola life gyatambulamu nga tagisobola wabula nayagala agibeeremu bamulabe womugaa nti genda kupaka lasi oli emmere takisobola womugaa genda wajaluna ali emmere takisobola kyokka bano abantu waba bayimba bagaba baagala abantu era gamba nze nkole nyimbira abantu bange kyokka wajja osanga omuyimbi sakozi mu musana zirulu nasanga koppa zaawo ng'omugenzi ivaranda bakufa kuvukisaawo ayina kigundi bamubiyita mutya nakyezinze mu bulago bwati ayina masiki naye ng'omusana gwaka nemuga muto wange wabaaki nangamba abagwe bino tobitegeera abantu basumbuwa nemugamba pazo ate muyimbira abantu ate bakusumbuwa batya atalina kweragalaga abantu
kati aha webale nnyo Sakozi omuyimbi asibe waka yakyasinza okubeera ewa rais hani ngenda kukulaga anti ogambye tayagala kweraga bantu omuyimbi asibe waka yasinga okubeera ewa rais kubanga ewaka omuyimbi asobola okufumba ne bakozesa emitwalo emeka omuyimbi yenna afuluma wa bbeeyi kubanga wafuluma okujja mu bantu likyakwatako bakimuseera naye LILIAN Mbabazi tulina gy'ogenda kuyimba wali tosiba ku muzigo ekikuwa amapartment ya miliyoni 3 nga tozikola kyekyaki wala ennyumba za mitwalo 5 mitwalo 4 beerayo bwomu endejje wano ku TikTok balaga ennyumba endejje emitwalo 10 n'egi LILIAN mukasiko mu nyumba ya emitwalo 12 anti endejje ofuna ennyumba Sakozi ey'emitwalo 4 abantu mubawe mu kukitiibwa endejje kola nsuwale anti Sakozi kiriwo ekiti nze Sakozi saagala kwegulumiza okitegedde bulungi era nsobola okuva mu nyumba ey'emitwalo 5 n'enzira mu yabiri n'ekyenga ku bayimbi baganda baffe bano Mukama yabawa omukisa nti ddoboozi ly'abantu bakanyuga wala niyo omalanga Mukama amalanga okuyamba abantu ne bakuwulira muyige saving akantu akulaki bakabuuka tebasavinga ate singa savinga singa kati ali mu kutuwowoolera kyogamba ffene tumusabani Sakozi nkugambye LILIAN Mbabazi wala ayimbire miliyoni mmeka era nja atuva mbadde nje ifaka osobola ine namba ye obadde omukubirako kati n'omuganya ina pate kwa bajja gama muwayira tulabeza ansaba go mukubira kati oboine namba ye mugambe nyina pate okula za agenda okugamba kyokka emikolo ne miliyoni 5 azisaba kati sente zaabwe bazisaawa tugenda kumusondera mu kupangisa ennyumba wanaalwala tugenda kukola tutya tetugenda kutunda bya mu nnyumba va mu nnyumba ey'ebbeeyi lekera okutambula ne bashiba kubanga bo bashiba shiba kana kambata akola da shiba gomula mu balachi babitu sobola mu balachi katero omulabanga mu balachi kakati bana abayimbi bagala okutambula bagende mu mabala bakakasa abantu abaliyo anti omuyimbi ajja mu bala alina omenga banyo gwa bwerere era abayina okuba esimu n'agamba njyawo climax mu deserving lewo table niye muntu ne kipa ku mwenge ne bamubuuza gwani naganze LILIAN Mbabazi ngenda oli nabuuza mfuna nti ngenda kula kula ekifo kibagenda kula banti nzize kyava ingira kibo gamba tetumusondera nkugambye kwata omuntu yenna nga atwale sente wali LILIAN Mbabazi anti ngenda kumutwala ku ntandalo sente zitwale ku muzikiti oba gulia mu bakatuliki ebintu oba zitwale wa mugema LILIAN Mbabazi ayimbidde emyaka ejiwera 7 bayiko kola business omuganda kola mutala gwa chama tagukkiriza LILIAN Mbabazi sawayo n'agamba nti akoze restaurant si wamba nnyo mukusinga mukulu Semakula ne mukulu Semakula biro ku restaurant ye akere ku macha ebizibe bino bimeruka mu Kampala ebipya ngaki bonno besibe bayina n'obusobozi yana wakuba essimu ne bamuwayo kasente fere tuyina afuna akazimbe ngako akole ko restaurant kubanga Mbabazi ayina amaanyi agakola restaurant etunda obuntu bwe mulya muno bw'okwemola bwenda ne danka bakuyita batya snacks obu ng'asobola okuleta abantu babugula nga atebwa bbeeyi kati adanga yali obuntu bw'okwemola Juliana tosobola kubukira gundi wabuukidde ffenna abanono twagala okubeera obulungi nze nange negomba okusula ekyanja naye ndi eri mu binyindo by'embwa muganda wange mawuna aswana kukuba kola simuka sente ne weegwa ajiwulira mangu nambe mwali eri ntwetwe sebo nze ndiwe munyonyo sente bulungi danka lyali eri ku gundi fenna buli muntu ayagala obulamu oli wa mukivu kati Mbabazi ayagala okubuukira bashibe babuukira nono omukyala yani ono gunne batambula ono kansiime bali bakola dda abaganda bagamba akajobora kukemanya janze ibuka na nzige LILIAN Mbabazi asooka akkirize nti omusajja yafa yali amulabira omulamu bwakyankala na mukko kino kiraga radio yali amulabirira ukitegeeza kuba yali baawe obulamu bwakyankalana kati asooka dde ku ttaka mugenda twala abantu mu depression agenda Faluku LILIAN Mbabazi musasido kubanga bamugoba munju naye nenju yagenda mu ya sente nyingi yagenda ngera azina Faluku nzedda nali nsubulira embalala eyo mu Western batuyitako ku hotel bagita Lake View
nga bayise abantu abasinga okukozesa mobile money MTN yatuyita nga esindikiro mukomo ba most valued customers mu mwaka ogwo we nagenda kuleke view card yajanga kusimu yo era n'ogenda nga kyolagayo n'oyingira naye nga nemba ne mukwano gwange takizibwa kuyingira bayita omuntu ogwo gwe bakubidde yekka era batugebereyo n'ebirabu bingi amasimu laptop bikibingi naye omuyimbi yaliko MTN ngemupangisizo okuyimba ku mukolo ogwo Lilian Mbabazi ne bandi MTN ngemupangisizo okuyimba ku mukolo ogwo gwe kwaliko officials be MTN bangi abamanyi ne batunyonyola ebintu bingi ne batuwa n'ebirabo bingi ne batubazana nnyo naye nafuna omukisa nze omu kwaba abayitibwa kubanga nga omanyi nti omusuubuzi esimu ebeekola nnyo mu mobile money ekibulya kati yali ekola nnyo okuva e Kampala tusindika ate nga webazaako kati ne bampitanga omu ku basinga okukozesa mobile money mu Western ku bantu abati ne bayita nasanga Lilian Mbabazi nga ye muyimbi gwe tuyinawo embalala atuyimbira corporate MTN nga ye mupangisiza kitegeeza MTN okupangisa okuyimba koleke view kubanga omayisande zebe kuwadde era yatuyimbira mpaka yo twakowa kuba twalina ne offer nga wokowa osonga busonze mulumu gyo yagala ne webaka n'okulya n'okunywa ekiwulya byo tebabitwa kakati kitegeeza omukyalo n'abadde akola ki abadde akola n'ennyumba gye yagendamu $1,300,000 yali agikola ki agisobola naye kakati olwaleero omanyi Faluko ngenda kugamba wali ekintu ekizibu omuntu omusasula okuyingira n'okumubukinga wuno omubukinzi w'ebivula agambye $1,000,000 meka 3 teyali sabe 3 nga twali bazimuwa kitegeeza yazisabe na nazigesa nga bazikola ki nga bazimuwa okiwulira kakati olwaleero bobo gamba nti tosobodde kusasula nju kati ate nambe mu kafenyere bugga atayina na bagenda kujja $3,000,000 mu wiiki eba mwezi ogwo yana asulawa kitegeeza asule bweru kakati abaana ye bali batya abaana ba Moses bali batya nze ndowooza kuba nalabuli abeya mu balabirira kyemmanyira balabirira okuva mu bintu bya Moses oba ne kugundiye kakati Mbabazi emabega kawo twamusonderako twamusonderako emabega kawo teyakaba konti enyumba mutwala bamusondera tebamusondera kakati bwaba bamusondera nze yakuba omulanga nze omukuba kuba omulanga nti asonderwe era programu eyo twagikola wano okuli ama programu eyo twagikola wano kakati bwaba teyetereza ku time eyo kubanga abantu ejja babaera mu kintu kimu gwe omuntu wakuyambanga ekintu ate weterezaamu n'ogamba naye kakati wano ey'obusatu yebadde nnemye ebintu byange tuuka bakola ki obikwata kakati bwenvaamu kangende mu yeekinaana kuba nazo ziba nnungi okiwulira mu kinaana eba nnungi ali mu standard ki anti waba ali mu standard eyo gye yeebaliramu anti waba gye wuliriza bwaba gye yeebaliramu gy'alimu ey'obusatu agisasule kitegeeza waba tagirimu adde mu yeekinaana gyasobola wengamba muno mukase mu standard embi ate gyali nga gyakubira emiranga kitegeeza yeewaŋŋamizza omanyi okwaita okwetuubatuuba nze nange emmotoka eyo njagala ya Mwami Dankani oba eyiyo okiwulira naye waliwo enkiraba nga sigisobola newankubadde nkikola ki kakati Lilian alekeraawo okweyagaliza kw'omutima apime busobozi bwe tapima kweyagaliza kwa mutima apime busobozi bwe okiwulira ogambe nti nze nsobola emunyonyo okusulayo nti bwo tosobolayo odderiyo musimanye kiwunya za naleero ekivu oba mukasolo okiwulira kakati ati amateeka g'obulamu bwe gatambula Faluku abantu bonna twali twogera ku kintu ky'okuweerera wano ng'ombuuza abaana baalisomeddebwa naye nkugamba basomere buli muntu wakola ki wasobola kubanga teri muntu atayagala mwana we somera kisubi kati Lilian ne baba mugoba mure mu nyumba abaana basoma bo tetunawulya ko ngalaajana gy'abaana kusoma kati bayinza kusemanga ate alaajana nti Lilian Yerandi Road bedmaster tebana bakulaajana nti tawayo school fees nabo we banajja tunakitegeera yerekereza natasasula nyumba naweerera abaana yasula wakati ono yamanyi yo dasi gye babakola kubanga balina ebintu bye basulaasulamu bitategeerekeka ekiwulya naga nti nze nsula gindi era eyo wasula na bano nga bakoppe naye nga gwe tolina busobozi Faluku buli muntu asule aweerere alye wasobola
Lilian Mbabazi mukazi watu bintu birungi si birungi. Rent yakyagaanye. She needs prayers, not only prayers, but she needs help. Yetaaga okuyambwamuko akantu kaganye ndowooza emintu tekyatambula bulungi. Abantu abamwetoolodde balinamu mikwano gye egisinga group ye gyatambuliramu. It's Anikansime ne Shiba Karungi. So muyambe ku mukyala munnamu ono. Ekituufu kiri nti luli bwe basooka ne bamukaba bawaayo kakasente akati ku sente ezafulumye bagambye ziri milioni 16. Kitegeeza milioni 16 n'obusente obugwamu. Kitegeeza rent abadde aludde nga ebintu ebindowooza covid yonna kati yasasula ku rent ate ng'ennyumba asula mu ya bbeeyi. Andi ate etuusa milioni 16. Kitegeeza eba yakabbeeyi mukko. Okugivaamu nti omuntu ayagala ebintu bye obusente ze nga bazisasudde ne bavaayo ne bamuwaayoko ne bamuwa momentum when she's supposed to pay. Kati egundi gye bamuwa nayo yaggwako. So bakomyewo nalabyeko Julia Walder yagambye bamu reaching out wamuyambe kansubire naye tayagala kuyisawo products ze nga yakikoze kuyisawo products ze kuba naye Julia Walder abeera weeru naye bagambye ali mu ndoza mu bintu bya cosmetics something like that. Waawe nabadde nago nadembuza nangamba Lilian nga bwe nkugambye alemeddwa okustandinga alone. Nkugambye crew ye gyatambula nayo bw'omusanga ku events waba tekuliko Anikansime kubeerako Shiba. Atambula ne ba big girls atambula ne ba big girls nenge ebintu bikyagaanye. Jukira yali akyali mu misango gya radio simanyi katalogo ya radio simanyi biki amayumba talina kyafunako biki gundi bye bali bagenda okukola gundi Rwanda ate mbuno simanyi ne babimujjako babisazaamu kwegamba ebintu bingi nabera frustrated musically ne bagamba yali ayina band yawo gyatandise nga yali nayo wekuba ate nayo ne bigotana ebya band kuba recently 3 months ago band yeyo yakubako we nali ku Serena nga nda band yekola bulungi simanyi lwaki teyingiza kasete band yani ya band jakuloma bagita sound something obsession oba gundi anti ebyokozesebwa nga yo omuntu bingi wotuko okusasa rent okubatagira kati yali afunyeko akawenda nga asula eno ku alu naye elijjukira mba mukyalimu ebintu wema mukyalimu ebintu rent asigala abala bw'okudduka noweekweka rent asigala abala ewawizo ekisenge kya radio tekiriyo abakiggala kiggale olaba muganda we yamupangisako neera paka baamala muganda wayiseemu palaso yapangisako ku gundi ku Neverland se nga bamupangisa kya radio kyapangisa naye nga yapangisako ku Neverland nira ne batugira n'afubutukawo 10. Kati kikyayagala ayagala mu muyambe rent amuli mu bulago ali wano awagira pate kitu muyambe pate ndoza awagira mwene aremu aliwa bado gambe eyo pate bali manyo gamba zino ze tugenda mu bikini biki naye nga Brent bambi ya muli wano Lilian Brent ya muli wano bwandu era je bujja tugenda mulaga mtuse kalevu ngeddobozi lifudde bayina ekivulu ekijja maaso awo ndoza kyasuubiza buli kaseera bane mulindeko tukole kiri ekivulu ate obuvulu bali batanso fune ebbali gundi yabubagana Steve yabagamba mulinde kuba yagenda okula production yaabwe yagamba Bruce Lee sagala kudda mbalaba nga munyera basatu nti mukola buvulu wano ne walinga ekivulu ekirime tekinnaggwa sikyagala era sikiraba simeta ina musajja rest in peace yafa Lilian waba mugoba mu nyumba sakozi abana basoma sakozi ebintu bya Uganda bizibu bantu bangi baba ne sente ne zibagwako enkyano omukanga nga niwe kanga nga alimbizibu noga gundi ono yali akola kino na kino yabaaki kati Lilian Mbabazi ku buzibu bwalina sobola musalira nnyo musango olw'ensonga nti ebizibu bya Uganda bwe bityo bibeera osanga omuntu ng'asula munyonyo ng'ate abaana asabasabira basale kakati ebintu bya Uganda birina engeri gye bitambulamu kakati bw'osanga omuntu ng'asula munyonyo ate abaana nga basabira basale kakati waliwo n'omuntu gw'osanga nze tobola abantu nja babuulira mpaka kuwulira bubi
abantu nino babulira mpaka we munabulira bubi dedda mwe mwogera nze nkulaga Uganda bwetambula tosanga omuntu ng'asula mu nyonyo ennyumba ya milioni 2 kwemu kitundu mpozi ng'asula ng'akigamba omuntu ati naye ng'abaana ate abasabira basale nosanga omuntu ng'abaana ennyumba bamugoba ng'ate abaana akugamba nti bo basoma otegere kati ebintu bya Uganda bizibu buli omu abeera n'ebiki n'ebizibu osanga omuntu nga alina omwana ngamuwerera emitwalo 5 nga naye akaaba nga nabo babagoba nosanga omuntu asula mu nyumba ey'emitwalo 25 ne zirinya ne ziwera akakadde kamu nga naye bamugoba oba kitegedde zalinako abayimbi nga tuli bamaanyi na nnyo nalinako omuyimbi mukwano gwange nakati yagaggabalani n'azima ne woteeri n'abeera ne member of parliament ne bamugobako mu nyumba katukola ogera emyezi gijja ebizibu bigenda ne bijja ne byetuuma n'ogamba nsooke kino oba nsooke kino kati olumu olaba ng'ebizibu by'abantu bibyetuumyeko n'otomanya sente aziteeka bweri abantu baba n'ebizibu bye tutamanyi bwe likola ki we biva naye ng'ekizimbwe ekisingira ddala okusookerwako omuntu yandisoose kufa kuwansula wadde ebizibu byonna bibaawo kubanga woosula oyinza obutasabirawo basale ekizibu ogamba nti nze nsula wano naye mumpeewo basale naye ate bw'obanga olina woosula olina kusooka kusasulawo kubanga wo waki kati abaana kiri kye mbadde mugamba nti abaana ba Mbabazi school fees bali bati azo baya basabira basale okitegede nga kino ekyenyumba kyekimuli omuki obubi ate gundi nga we yagambye Devicom nti abayimbi bano balina embeera gye babeeramu n'omulaba ng'aguze emmotoka ne bagimutwalako n'omulaba ng'aguze ng'abadde mu mbeera nnungi ennyimba ne zivumbeera n'akola vidiyo n'egaana okutunda ebivulu olusi byabadde asuubira nabyo agenda olaba tebikyajja ate wuyo Devicom agende nti abadde alina n'amalala kale ekiseera ne kituuka nga n'okumupangisa tebakyakola ki tebakyamupangisa n'atuuka omukyala omwami we gwe yali ayina n'amuvaako naye nze ndowooza amagezi nyinza omuwa nti ngeri gyali mukazi agende yeetege kuba mulembe gwakwetega ne mungeri gyali mukyala kere nga anaabeko bulungi agende yeetege ajja sobola okuva mu mbeera eyo mawa kuba Blue 3 ku bonna gundi Lilian yali abasingako emyaka gy'omusindika wazibu bajja mumenya tomusindika mukwetega nekino kanchikuzeemu munywanyi nekino kanchikuddemu ente gyeko mukula gye kumukuuma ekibumba ekibumba kye nedda kuba temusindika Lilian ono muzee ama abadde amugamba yeetege akola atya Lilian yeetege anti kakati lwakuba maboba akulira wononefu wuliriza lwakuba mawala kulamu ononefu era omanye byaberanga mu Eagles ekiwulira omanye byaberanga mu Eagles yalowooza buli muntu ali mbuzi wagenda mukwasizaawo okitegeera kubanga mu Eagles kye bakolanga okitegeera kakati olwaleero mu Uganda bwobanga oli mukyala Lilian Mbabazi andi ngenda kubulya Faruko togamba nga nti nemeddwa okulya ekyemisana bamanja naye mbadde nja ku Serena okitegeera mu Uganda omuntu asula milioni 3 enyumba ya milioni 3 nga lenti eba nyumba ya amaanyi okikiriza bato kikiriza kakati togamba nga nti muzeyi nyambayo kusendeza ekyemisana naye mbadde ndya ku Serena okiwulira era nze ku Serena gyo inokola ki okusasulira ate mbadde mpikyaba ku mwami mawa basale bazigaba mu masomero abamaka muddemu basale bazigaba mu masomero nga tebafuddeyo ku muntu ali atya kubanga amasomero gaba ne zibasale abadde kugwe anti abadde ayayana nyombo mwabasula emunyonyo n'akamanya nti n'emunyonyo wabeerayo abazimbayo waliwo n'abazaalibwayo kakati nze sinze yagamba azaalibwe Kammengo maliriza solution yeri kiko kakati oli bagenze eyo naye nze si nze mbadde ndeeta byakulabirako nze nja kyegumiza Lilian ekiso omuyamba mukazi ate lafaanana bubi ave mu bino ebyokweyita sita atambula ne basita
naye alowooze ndi wakola ki ayetege kyekiyinza omukolera kino kyemugamba nti emirimu simanyi akuze wane Kampala tebiriiko ebyo enkulu tenywa gamba Lilian era nadde yalamuwa magezi lwaba David ali amukomeredde nga njagala David ati saamukolereyo oba akavulu n'abantu bannaabo afune ssente za renti naye engeri gy'ogambye nti naye agende yeetege ku ebyo ebifo byabeeramu tasobola kuba bubi nze nkimanyi lwabanza oba alina amalala nga yebulyawira bamawa abanyooma baddankani yeetege mulimu gwalina okukola kugenda kwetega Faruku Lilian mbo wa miaka 39 tewali tabu ye bagamba ko mukulu w'abasindi just das aleka alimba yagala nnyo sindi das atemye nenga olaba magumba ga sindi naga Lilian bolaba wacho kwogera ku sindi otabuka owayi gwe kagosinga okwagala abayimbi agumba ga sindi wama gena masha nenga Faruku amunsi tukirize kintu kimu abayimbi manyi ensonga zaabwe zibanga za promoter okitegeera nti oyinza okuba osula mu nnyumba ng'olaba ogisobola nga miliyoni emu n'ekitundu okitegeera ate emyezi omanyi omwezi bwe gugwako oba omanyi ogujja ayenda kukola ki nja kutuufu ngero obaza n'ogamba omwezi ogujja sinza bula yantegeka nja kiryalinga ne giwera emyezi emeka ogenda okukola giri mwena okitegeera ate nze nandigambye nti oyo asobola nzira kisasobola okusasulira omukyalo oyo amusasulire oli mutwegwe amusasulire bwamala musasulira emyezi negiggwayo bajja kwoga ne landlord we okitegeera bamuwe ku miliyoni 16 katukuweko 10 mmeka 13 tusigazeemu 3 tuzipangise nyumba yaffe emitwalo ameka 5 okitegeera emitwalo 5 bosasule kumpi emyezi 6 okitegeera so bayinza okuba omukyalo ono ng'alina ebyetaago bingi nga ne sente zafuna zikola ki zibitwala kuba alina abaana betamanyi wajja bali yali yazaala okitegeera betamanyi wajja bakola ki gye bali tuyinza okugenda kuba n'abantu abeeyama nti nja kulabirira omwana abantu babeerayo mubamanyi nti buli omu yeeyama nti nze nja kuyambako kino naye n'atakola ki n'atatuukiriza so tumuyambeko abasobodde tusasule renti we naye adde mu nnyumba ey'essente enki entono mitwalo 5 ezo sente ziba ntono nekirala Faruku Lilian asobola okuyingira ekyeyo asobola okuyingira ekyeyo omanyi njagala nnyo akawala ke bayita Lighton Nambiro akakyala kaali kayimbi yali muyimbi Lighton naye nakkiriza n'agamba nti Uganda sijja kugisobola okusinga ogenda bamawa banneebakeko banambe ba jingiwu bona bakutandi baba kutunuulidde jukira oba onoonya ati sente naganzi kangende Bungereza nkuba ekyeyo so gogamba Lilian akola atya Lilian nchiwa visa y'Omwamerica sogifuna asobola gifuna ey'Omungereza agisobola kati awondeko ensi emukweze ejja omwanguyira okitegeera agende gwe mwana w'omuntu osomusindika Dubai bw'afuna e Dubai abireka asigale wano tujja mulabirira nkiddamu bw'afuna e Dubai abireke asigale wano nze kyemanyi tayinza bulwa ya mu America ey'Omungereza alinza mubula musinditse ku kyera akwala essimu yako anonye kakyala kawaita Lighton Nambiro kamubuulire kakikola kati onagamba yeetege ebyokwetega nti wanene empuba y'abantu ogimanyi ajja kugwa kumawa wa sawa 3 ompulira waddobo bwagwa kumawa agena amutuyanireko essaawa ezi bw'ava ewamawa abatajja kuddayo walala ate mawa azitowa ekyegi bwaweereza emitwalo 5 ag'ennyumba so naye wano bwagira era lwalikeera ng'asaba ng'afunye visa ng'anoyaza tiketi bila nanja musonderako agende atandika obulamu bweyo ebintu bya radio lwaki tafunamu ebintu bya radio muna yinza osanga enkokola zibeera waawo what happened ojja sanga abakazi bangi n'abaana nga baki
Mbabazi gwe twali tumanyi. Mwana mumanyi naye mama ayinza okubasigula yali amanyi. Ngate mama amanyi abalala basinga abangi. Okitegera. Naye nga nayo kisoboka bakere ku makyabuuze nti radio ine ebintu byenkana ki. Nti bwe biti. Ennyumba lwaki tetundiwa? Eriwa. No. Wiza asigalewa. Teyali yaabwe. Naye kati wiza gati bagitunda. Buli omu afuna omugabo ku kintu. Kati waliwo oyinza okujja nagwana ganze engula waggulu owa radio. Nekati anti Mbabazi bw'abaaye gwe balekera abaana lwaki oyagala omusindike asule wa wizo. Wiza akoma okuteera ssaawa 10. Wiza kawungeezi. Eziddako? Aba Wizolaga. Wizolaga? Wizolaga. Yali muntu adugana mukyaza yatuga nja kukyalaka ku ekiro kusibye situnga nja kujja. Ku Monday kwennyini atugamba ndi mukujja. Adama tuga ha te sister wange bamutomedde ate naganyina ntebe agino nagala bintu amakumi 20 omundi yo tugeno fuluma ngali kuti ajizati. Lilian yali asuze yoko na mugoba. Sobola kudira Lilian. Omusuze wa wizo. Why? Nikwe family ojimanyi. No muntu omukulu omusuza. Uza veringa mazokuba ebigundi bya mujasanga Lilian azadde mu wizo. Kisoboka. Kisoboka to kisoboka. Kati sonze nsabe kintu kimu falo. Umwana ona yiye ayingira America oba Bungereza oba Canada. Basisha tebali yote tebali mugwe. Bantu bakola. New York yayisemu. New York yagenze. Yazze. Canada. New York yagenze. Ago munkuba bagamba yagenze. Sago munkuba. Ngeni nganze okuva ku yeke nyini ku simu. New York yayisemu. Ne yagenze kola. Takola go mugongo. New York kibadde kiti. Anti New York ate wanabadde akola ki? Choka New York yadaima bade bikusanyulanga mwana wo. Namuteka kwa mukwano gwange. Naye byadde ayimba obadde labanga ayina olugendo wabanga mwana wo. Obadde okimanyi? Owulira mwenye nabuza nti obadde okimanyi. Obadde okimanyi tune oyo ogimanyi. Anti owulira kati ebintu by'okuyimba sakozi bizibu. Gwe owunyino yabuuza nti obadde okimanyi. Ngale mwenye takimanyi nti oba ngaye yonyi kyabuuza. Ano no sakozi osokujja n'oyimba n'waliwo omanyi okuyimba kwa n'okulaba. New York yayisemu. Kuzibu nnyo olaba ono omwana Latinamu. Yaje naga amanya gange Latinamu namugamba gwe Latinamu. Kasaba ategeera amanya ge. Nanga asa tukutegedde beeraawo. Kasito kimanyi ga muganda wange oyo dansa naye ali bweru. Mukulu mawagenze n'agamba nti abantu abasinga ebintu bibonekako bizinensi zaabwe. Naye mukulu manga kyerabidde nti Madam Mbabazi Lilian Mbabazi talina business ye mukka. Tekumwononekangako. Wabula bo sente baziryanga ezigaga. Ekijama mukulu mawaye ategeere nti Lilian Mbabazi si musuubuzi nti government emujjako omusolo. Government emujjako omusolo. Yakeera kumache nakudumiye empiya nagamba onjagale miliyoni 3. No kyova muga kankwe miliyoni ezi nagamba tosobola kunkombako. Nabereyo ku muzigo nga yeebase. Kikyo muganda mwachi yerabidde. Naye nga agenda kujja yecyange kyangaawo bajja mmotoka najja ne kesi ngejjudde navayo nga yambadde obupata. No gamba kesi ate gibalesiyo nange ejjudde eri muki. Najjaawo ne yecyanga nakuwa n'amateeka bayakatuuka nyimba mangu nyina gyendaga weguba nno mukolo baninze oyinza okugamba nti oba nakoze ensobi ate okubapangisa nga mukolo mwangamba nyimba sawa 8 omukozi sosa afuruma ziri 9 ngenda kubongeza kakadde habimba bikola ku mikolo ngenda kuongeza kakadde mbale nyina omukolo egundi kakati ngogamba Lilian nkugambye nenkwata bukwasi muntu yenna newe mfuna kirowoozo nti Duncan agenda kuyamba Mbabazi abagenda ku ntandaalo kubanga bana abayimbi tuyamba abayimbi nga bali mu bizibu jolanga ngolani kati mugema ali ku gisenge naye ekidaka Lilian Mbabazi agenda kutugamba mu nsonde yone kuza bebiso mu nsonde yokuza obulega obananga obulega bunkutuseeko sakozo omuntu yenna alemu okusasula awantu wasula abana sala kulagana ye kubanga je tupangisa makaga feze office zaffe
kitegeza taina office nkugambye mwami mawa nowaba mwami mawa nowaba asenya ayimirizo wa boda asula kukola nsuwa awo kukubo okay nowaba brushinga bwati ndako naje najirinya chokanze nzate ewange nze mfurane kabona ne kanzikiriza ne kampesa mu kivu kanefu na kanzije yakantu sate ku kubo olinya bubiri anti mawaya agambye akoleki yetege kino option nungi ate kati yetegera mbagagga aba mu milioni 2 okudda waggulu awo wali watuufu nnyo mu kwetega ente gy'okomakola gy'okuwooma ekibumba ekyumba ky'ente enkulu kiba kiwooma ng'akikubye kabutto abali b'ente enkulu bawulira kiba kiwooma bulungi nnyo kati sakozi njakino kibeere kyakuyiga eri abayimbi bonna temutuwowoolera mbuserezi babuze ez'okupangisa amayumba temutuwowoolera nti abaana mwe bali waka naffe tuli bantu tulina ebizibu byaffe katubayambe ku bizibu ebinene simanya alwadde kansa simanya eyo kitegeerekeka naye temutuwa bajetiza mugenda kuwasa mutute kulya buli mmere tisosasula amasanyu gammwe temutumalako mirembe dase ekyuma tokiraba ekyuma tokiraba ekyuma kyamaanyi twagalize tozimba mutima twagalize eki Duncan okumwagaliza eki ekyuma kakati ayange mwagamba kakati lwabammwe mwina bye mutamanyi akakuba yagala kava ku airport lwaba kakati mmwe mwina bye mutamanyi naye Dankani ono talina kyayinza kufuna nze nempulira bubi banga ekisooka teyakula na maama we nemusajja alina empisa jjajjaawe yamukuza bulungi okitegedde omusajja alina discipline dindako nkulaga lwaki njagala Dankani lwaki kyafuna sisobola kumulaba bubi ekitegedde era ebyo byazafuna in fact abadde antegeeza nakulangamba kakati mbadde njala nkole bwenti nemugamba kola ki kola kino kikole bwoti kati Dankani kyeyakoze nkyagaliza buli muntu ayina omutima ng'ogwa Dankani okitegedde yafunye emmotoka yasooka n'afuna emmotoka eyasooka nyamala naye emyezi ng'esatu naye badde mutawaanya era nga ŋŋamba javani akola eyasooka simanyi gye yagijja sijja kwogerayo naye emmotoka ye yagivugula era najja naŋŋamba nguze iyo wiishi era mbadde mugiwuya nnyo nga njigamba nti egenda kusomba abantu kati emmotoka gye yaleese bannange mumujje Dankani abatambuze newoga nti ogenda mbalala newogamba gwe wenywako bunyumuliro gwe wenywako mubimuliro abavubuka abali mu kyasa kino batambula bulungi bavuga bulungi naye gwe ina gye weekolamu ebintu byo America oba yakwonoona simanyi naye nga bannange Dankani weebale nnyo weebalire ddala okubanga wafunye emmotoka naye nga njagala okutumirako abantu mwenna balaba emboozi mukati njagala okutumirako Sheke Kizito ng'aliyo hayo negamba nti weebale nnyo weebalire ddala ebintu bye wakoze nja kutumirako omwami David Mutaawe negamba nti nkwagala nnyo nja kutumirako omwami gwayita jjajja Isaac ng'ali New York abo naawe tambulira wamu mukulaba emboozi mukati pozi n'okutumirako abantu bonna ababeera mu komenti abawaayo ne mulaba ne muba nga mugattako eddoboozi njagala okutumirako omwami gwe bayita Jagwe oyo nno ye musajja bwe tumala okukola emboozi mukati wano tuddayo eri mu mukutu gwaffe n'abaako byatutangaazamu gwe wagaana okujjamu tojjaamu obeera toyogera Muzeeyi Jagwe kwagala nnyo Muzeeyi kamera Muzeeyi maaso ku maaso wamulaba naye n'omukyawa Jagwe mumanyi maaso wamulaba naye n'omukyawa njala butegeeza nti ngenda kubanga tuli wano nga tubatuusaako ensonga zonna abasuubuzi ennaku ebalumwa abasuubuzi bali mu buzibu abebulindo opapiza akazindaali nja kubabuuzaako mbebaze emirimu gye mukola kansubire nti buli omu oli bulungi embeera ekutambulira bulungi nze Dankani anja kutumirako buli omu nsi wosinzira house manager mbatumiddeko mbagala nnyo abo twabakwasa Devicom era ngambye twabakwasa Devicom era buli nsonga ebaluma munoonye nga Devicom
kyekisinga abensi endala abo mawawo ali nenamba emu okubanga ensonga zitambula nja babuuzako oluse Canada ogamba otya Godfrey Canada nawe nkutumiddeko wali Namboozi nkutumiddeko mwamulungi kansubira bulungi namwenna okuba nti ensonga zitambula bulungi nnyo Faruku nja kwebaza olwa pano yaffe eyakabi okuba nti otukuumye tuli ffenna wamu ensonga nezitambulira ddala bulungi kyakabi ensonga zino zakwata mpola yase buli omu kati oli ekimwogeze ekiragyo ensonga yemwana nakyalina omanyi tulina ekizibu kimu Faruku tubeeraawo ng'oli alowooza akumanyi okitegeera nemutubeeraawo nga oli alowooza amanye ennyingi zaayo n'enfulumyayo okitegeera kati bw'obaako ensigo gundi yagize bwati so byonna tulina sigala ntwebaza Katonda ninga kyakabi nnyo Sakozi pozi nyina omukyala gwe ntumirako bamuyita Robina abira California mutumiddeko nnyo ne mwami Kakoza California awo nkutumiddeko nnyo muganda wange Sheikh Kizito nkutumiddeko nnyo oyo no Sheikh Kizito golaba ayina we yansindise nangamba akawunga bakakuwe obujo nyo bw'amaanyi Sheikh Kizito Faruku nga bulijjo yansindisa abantu akawunga ne bakamba sebo Sheikh Kizito kisibu yakoze musibu ka kunyo kubuli kisibu nkyakubulira Ajadi Fatuma Chimbo wa Faruku kutumidde nnyo owerandani yakutumidde nnyo jali ajali emunyonyeyo kakati abantu be Canada kwentandikidde waliwo gye bayita Agriculture Business Canada International Expo egenda kubeera Regina mu province ya Saskatchewan. Regina is a city. Yeah, Regina is a city. Mu province ya Saskatchewan. Kale ngenaku z'omwezi 10 eri kubiki ne 11 agriculture business yabalimi. Okay. Kakati Saskatchewan ibyo twasomanga baba mu biology twabisoma mu geography. Wena vile vinakujja. Kakati Saskatchewan Manitoba. Kati ngenaku z'omwezi 10 ne 11 mu mwezi ogw'omunana olukungaana lugenda okubeera Regina mu city. Regina city. So abantu mwena mugendeyo. Kakati abantu abava ebweru abe Uganda n'abalala mwenna omuntu ayagala okwebaka okusula okuwummulamu agende ku Zuwera Apartments Bulindo. Zuwera Apartments Bulindo enamba z'amasimu kwebali era ne oba yagala okutambuza obakubira bukubizi no baganti abanne munone wano. Bajja ne bakunona ne bakutwala ku Zuwera Apartments. Security eri gulu webakanga boyagala ozukanga boyagala kasitosa sula kasente kaba katinitini. All right. David. Wanji? Tuli nawe. Mpozi Sakozi nange nja kusooka kuyuza muto wange okubanga yanegase kufadde batambula obulungi nawo nenkuba badda nsumbuwa nnyo twalako nafuuka ntwalako muwonye fakinezi muyozayoza mutima omulungi so nti kyo kiraga Sakozi nti okukola n'okugumiikiriza waliwo enkulaakulana mu bavubuka ate nti Duncan akyali muvubuka mu kyasa kyalina nnyingi okusinga kufa abakutuse kutuseemu so nze ekyo kimwebaliza mutima omulungi era nsaba akuuma enkolagana n'abantu babadde awangaala mu bitabirina Duncan alikiriya anti sigambye nti ngambye akuuma enkolagana n'abantu kuba kati era nti waba mulungi nga nkubayo oluseki simanya atoba yangu beera kingi mama mulungi bu weekend mbandi awo ngayiyeko kana kumuka kubira ku mama mulungi nti ali busy so Sakozi ngenaku z'omwezi 26 Kirai Maxi waliwo Afirigo band era omukulule owa Pakalasti yatugulidde emijoozi egy'okudduka ngenaku z'omwezi 7 wa Ssaabasajja Kabaka omukulule Pakalasti emijoozi yagitugulidde wejja tugenda kugireeta birthday run waliwo n'omukulu nze siri muzungu waliwo n'omukulu bamuyita Kuloni Japan Katwe naye yatugulidde emijoozi ab'Emboozi Mukati ate ekyenjawulo kiri tugenda kugaba naffe twambale so kati abagenda okudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ng'ennaku z'omwezi 7 mugende ku Masengere
aha Spice ne yagenze nagula emijozi gyakakadde ndoza abayimbi bonna mwandikope Spice Diana ne mugona my Spice obuchimu yasinga okuchenyigiramu mwandigenze Sakozi nzo omuntu okunyamba Sakozi ngambadde ndi bubi sifudde oba nyambidde mu kamera oba nyambidde wa ne azilonga zikasita nyamba ekyo sikiinaako mutawaana Spice ekintu kyakola kituufu ogenda okugula emijozi kubanga Muganda Spice bamuzala ali kyotera yenna mukwaya era omubaka we ye onali bojo Fred Era Spice tujja bigenda mbadde nkyayogera oli ku bwangu tugende mama bale kanti oli ku bwangu nnyo soke nkuleke nga kitolinye kyagudde ku motoka yo kitalo naye tugenda kutwalako so nja kutumira ku bakadama bange mwenna ye muwangalira nge ya muzeyi temwamugamba kitalo yeddawe motoka ya muzeyi olunaku lyalonchinga yalinga yugatiyuni ya Jerusalem sale olunaku lwebagironshinga lwe yagwa motoka ya muto wange oyo tujja mukwata je muzeyi buzibu tampuliriza muzeyi nzira mukwani mutwale wasula moto ne mugambe motoka no wezi muzeyi atuko kukwata akasente nze bulokule motoka wasula moto mbayo ne percentage kati muzeyi yakole enkweza abaganda zennyini atogeza no bitima ani yakutwale wasula moto bwe mutwalayo nzijukira Sakozi bwe mutwale wasula wogule motoka mbako ne percentage ngo omuntu yenna kuve wani wasula moto so kyakuluma ngo omuntu kulabanga muzeyi agenze nagule motoka ate ye nyini natakoma okwo najjanga ndule nangamba njireso ogirabye ne muganja gikolimira kyennakola kati muzeyi era atekedde ne tugenda kuddayo kuba wasula na mugamba omwana ne usula nabonyebonye naffe eyo si yesoose nga musula atuwe motoka ne zifiira ku makuba kati mwagala gamba mbwa gwe gwanga gwe bayita Saganago alima enanansi omulimi w'emitiyana kyongereko omulimi w'emitiyana bamuyita Saganago Saganago yampadde enanansi nene nene nkukakasa nti singa mpa akazindaalo muzeyi ajja kuwana Saganago wamaze Saganago enanansi yange nagirabye Saganago enanansi nagiridde enanansi yampomedde wakuba enanansi endo ogenda kwogera lindako Saganago abanga atuwe enanansi ate ne muzirya una akyogere mbu yampa enanansi eririddawa olabye mbu yampa enanansi mukulu kwata bulungi akazinda mukulu Saganago njakusinzira mu Mboozi mukati sirabanga ku nanansi kamaro kamba webuule nasibye Sakozi Saganago mulimi muki muyimbi ate mulimi wabula bwakuwa oluyimba akwerako ne nanansi woba olutamuze njaneleme kuluma yagira muto wange ayogedde oluyimba Saganago banda ku net gudo omutima muyi wakuzaala nabo nze simanyi kuyimba dankani yaita Saganago naye dankana sajja ayina kati wa Saganago nti ninyo bakulu anyway okay anyway Saganago omanyi ko baita vumbula Maliza nayo omukulu akyali muvumbula kozi yali kubukedde TV vumbula yali ku OBS GEOSTEADY mwawunga bagenda okukola ekivulu kye omukulu balunyo yagikola mbo baba bagenza okuteesa balabe biche bigenda maaso tunakola tutya omu ku bavubuka gwe bayita Josh namugamba nina binirabidde wakakanzireyo kumbe bulijjo GEOSTEADY asuubiriza omuvubuka ono nti yebaka ku mukyala we mbu yaleka abateze ki haibare GEOSTEADY abakozi be bade bakwata mu nvaazi era ne bacyankana nnyo era Josh yali ewa Tonics era ye yagobwa n'agenda ewa Tonics kati yabalira Tonics amutwala ku Serena bamala kumbe nabo bamubanja mndoza bulijjo bamwesasuliza tabasasula Hindu ye nasalawo kola ki sasula abakozi kubaito sasula abakozi kati mbu nga tabasasula kada abakozi bonna batandise okuvaayo lumu ada ina bameka
abadde alina abavuga batambula nawo nga baweranga basatu banakubadaka avuga kivaani kyani biki kati jo Dennis nankubira nanga mugana njagala mututaase omusajja atubba ate n'abakazi baffe akola ki abebakako ani ebakakati GEOSTEADY nti ate yebaka ku bakazi kuba banaabwe ndoza no badenga bamwesasuza mbu walaba mukazi wo GEOSTEADY mbu walaba mukazi wo akutume walako n'amupolota era bwolwayo osanga agujiza muno wa Skupulama umwe yagendera yagamba Skupulama engere Jose mu industry njagala ntandiko nga buli show gye bangulako nkutwala yamutwala ku show 2 eyadda kuti yamutwala ageno kuli ya mukazi we gwatutte 40 ate siye muyimbi agenda okutuuka eyo ne kagwamu pozi yani amanya ani ye Hasani George Kigozi yasiramuka juzi yes yali George Kigozi na asiramuka ne bamutuma Hassan yes wekiri juzi wano yasiramukira waliwa naye ate GEOSTEADY bwana Kigozi ebe naga ate tubivuddeko already alina n'omujasa munonya gwe yabbira microphone 2 bagenda musiba bamugamba microphone azize era nagambye ko omesimu yange recordinga microphone zino zibayimbirako balunywe bategeka concert ye agamba balunywa amubye balunywa amubba bategeka extras bwatuuka ogenda okuyimba egwe muganda kati mundange bwe bagenda okuyimba mu extra agamba omusajja ono yanzibye ebivulu byange kati ye yadduka naki ne mike 2 era mweziri mu motoka nabuuziza gundi Dennis waye yali avuga van ate nga yamuddirira ne mubuuza microphone z'omusajja gye buze mwabba mwaziza naka omusajja twamulemera kaze yo microphone yagana zikyali mu motoka ye kati ate omusajja wangambye a processinga bipapula tayagala mukwata bya kiyaye ayagala mu ebipapula ebyo bigire bulungi olutwala George mu kooti lyekomera eno bamuvunana gwako bakakuba kazi bakozi be na mikwano gye eno bagala microphone anaba bakamuteeka mu kaguli ng'emisango emirala gijja egy'abakazi GEOSTEADY ye ensonga emuliko George Kigozi premier avena akula statement agamba omusajja buli wa parking emotoka yoti ebanga eyita mu kibuyaga yenyenya bwenyenyeti yenyenya bwenyenya ategeza kyaka mubamu gwachekecha seketa wansi wekundi abatabuse nti GEOSTEADY akola atya nti ate mu motoka mubi nnyo mukambwe tiyetaaga loogi musisamu yitako buli dakiika ndabanga gupise sigupise wetuvano ngenda kusisinkana gundi Dennis kuba Dennis alina information yagala okumpendala ndi oyo alemwa n'okutereza emmotoka gundi yangamba nti kubana nagenda ko lumwe wa George nemagana na interviews lwaki temuziteza naga oyo omukulu alema n'okutereza ebyewaka naye n'agenda n'apika omukazi bwatyo bwabeera ebintu bya Jose bitambulira nnyo ku bantu abo simanyi prima simanyi azeeyo simanyi akomyewo simanyi wuuyo simanyi kati hindu music we alikugetaagamu mbu hindu yabadde asasula abakozi ate manyi waluka Airtel bakaita tugabane Airtel yekaina ka app ako kakati GEOSTEADY byampuna nno naye sakozi n'abaana bano balaba kibi nnyo okuba nti omukozi atadde yeegadanga ne muka boss we kati omukwano gwafudde ne business yafudde naye tebabanga bamuwayira yanki balengena kuwabanga GEOSTEADY bamuwayira GEOSTEADY talinayo ku baana alina abaana babiri omu arafa alina Soraya ne omuwarafa ate wa GEOSTEADY omuwarafa nenda wamma manager wa Fefe omuwarafa wa ono yagende Canada waba bonna baana ba yali manager wa Fefe nye ateze jingu wayogera nyizo obutawakana kubanga siwakana kubanga ekyo kisoboka kubanga ne mwami wana alina omwana nenga omwana waawe n'ajaluna kisobokera tala muno wabanga Arafa yayitamu n'agenda e Canada
omwana wuwe ekyo sije kiwakanya kubanga master collection wali tavaawo nesa kozi abayimbi wawuli ebintu byabeera mu bakazi wabbo tebenyinyala kubanga muri muteekateeka za concert egenda mu maaso manager kuba uno abadde akolanga manager w'endowooza alina oganja kyenneerabidde ayina oddeeka nodda kayimba kaniyoko n'akwatamu Jojo ono yabeerako ewa Kenzo sijja kwongerako kirala yabeerako ewa Kenzo ng'okubalala bateese baba yali mu academy yawa amanyi yavaawo neniyo yali mu academy nesewa kakati George academy zino zakazifollow George omanyi ngenda kubuulira ekyo ekituufu kyoyogera bwana Faruku ebiseera bisinga obungi omuntu gw'oyitiddeko okukola emirimu otera omufaananya empisa ze n'ebikolwa bye byakola oyinza obikola kuba biyinza n'okulowoozesa mbu bimufuula sita ekyo kitegeera anti nkugambye omuntu gw'oyitiddeko okukola emirimu ebiseera ebisinga obungi otera omufaanana empisa n'ebikolwa bye oyinza obikola naddala ng'ali waggulu kuba biyinza n'okulowoozesa nti bimufuula sita tumenyeremu kakati sooka olabe bwe kiba nti kyakwebaka ku bawala baabannaabwe oba ki GEOSTEADY ayitya mu academy yaani big talent kakati bala bayitiddeyo olabe Big I yaliko ku academy sibeebo New York yaliko ku academy yaliko ku yalimu bata yaliyo tipsizi chipu yaliyo bata yaliyo kati gende n'abalala kakati ojja kwegendereza nti Kenzo omulaba otunulira abantu abo okimanyi nti Kenzo tanywa mwenge era n'abantu munnaye abayiseewo tebanywa mwenge si batamiivu okiwulira naye wano tebeesiga tomulekera muntu wo era kyobola ne Dr. Wairi yayombayombamu n'agamba awo bannange nze banne muve ku muntu wange omwana ono muleke ng'alina gy'asonga ng'alina gy'asonga ng'abaakademi abalaba kuba kakati nze kakati oli avaayo eddeeri najje ewange era avaayo ng'alina gy'alaga kunona bwa buyambi kyoyisaawo sinakitegeera bwekiro bwe kiba kakati ebiseera ebisinga obungi nze GEOSTEADY ono ebintu bye byabaddemu naye GEOSTEADY ebiseera ebisinga obungi abakyala babaddemu abadde ku baatugabane abadde ku baatugabane ba Airtel wakati wotunulya Pulima n'ebimuliko n'olaba ate kakati wanambukiko n'aleeta ono kakati wa Airtel nnyo era ndowooza kakodo kana akatugabane babalira ku ye okusaasaana mbalala paka lasti kakati GEOSTEADY n'obwa GEOSTEADY bwe okwawukana ne bagundi be bano lwakuba nti kati wekize akutte ku banywanyi be abamulinaanye nnyo naye luli bibadde nawe ebintu ebitambula ali wala bwe bibadde bitambula just wano nti akutte ku banywanyi be nnyo ate ne banywanyi be ne bamukwatamu kubanga dayasi yaba n'olugambo kulwa dayasi abeerayo okiwulira era obiseera bisiba obujaga nti gundi n'akwatamu ne GEOSTEADY n'akwatamu nga bateze kamera biba bituufu Pulima kati aliwa obuyafu butuka bahenwe bayaddawa kuba kati bano bonna yabasuula bodda yaddeyo GEOSTEADY buyamala ate namala ate nafubutuka yeera yaddeyo GEOSTEADY namulabe w'amayinja namulabe w'amayinja okuba omuziki kyenkulaga nti abeera mutugabane adde eno nadde eno nadde eri nadde ero okiwulira bimuyambako kaziki bitambuza kaziki ate yakuba oli olimba ng'alimu ne Pulima ngenda kubuulira nnyo Faruku ogenderera nnyo abantu bano omusajja yenna atayina bbuba so omusajja yekakaabe mukyala ng'akkiririza nnyo mutugabane n'obuntu bulamu buba mumuweddemu ebbuba n'ensonyi katundutundu ka buntu bulamu tayina ate oba oyina awo oba oyina gendako ewaddankani oveeyo dde bye biki ebyo zigizaaga so musically akola ate musically ali awo bwatyo wakutetenkanya
Owai. Bintu byatugabane. Bwana Kigozi bimuyambako oba byonona linnya. Omanyi David Komoyo yankoze bubi nnyo. Oba simanyi oba kitidde buti naye ebiseera ebisinga abayimbi abo balaba. Ebiseera ebisinga batyo batambula. Ebiseera ebisinga abayimbi bwe batyo bwe batambula. Oli ajjanga promoter aze kugula kivulu n'atwala omukubi w'engoma ne bamaliriza kye bamaliriza. Akugera oli ku stage oyimba eno uwo ne bakola ki ne batwala. Kati ekintu by'abayimbi ebyo bitera nnyo otambula bwe bityo. Abakazi okubeera nga babawanyisiganya sina abayimbi bokka naye industry yonna ng'erimu abakazi mukola wamu biki ne mawulire ye wamwe gye biri. Lwaba abamu tebaagala byogera kuba kati gwe muzeeyi okola ku bukedde ekikukwanisa akawala akakola wali era nako ku bukedde muganda mukamaawo anaakayita ngeza bugeza ng'oyomba mbu yatudde mukazi wange ekivaamu ng'osulawo naki n'omulimu era nze nalabanga wano abantu emabegakaawo nga bagamba mwandireeseyo ku mukazi nga basaba nnyo bali tuleeteyo ku mukazi wano lwaki akatule mukayitamu ku mukazi naye nga tebamanyi kye basaba. Ani yandisoose? Okitegedde ne ngamba ndi kono namba emu ne ngamba kono namba emu oletewo omukazi tebakubulya kyali Igozi ne dankani wange ne ngamba abantu bano kye basaba bakimanyiwe wali muzeeyi atule ku kamera atulengeri kamera agiteeka eno nengamba abantu bano kye basaba bakimanyi nembaga batuleke nengamba bano batuleke nengamba bano basaba ki nengamba bano batuleke nze nyombagale namemu nimale nyombagale ne dankani tuve wano twesike mu ngalo tulye emmere oba kitegedde naye kyandituuse ekiseera ng'olaba namemu talabika n'omuwala talabika mu time y'okukola ng'olwo babadde bonna mwambe kaapu nengamba abalabi bano bamanyi kye basaba kati ekintu ky'abakazi okukolera awamu n'abasajja waliwo ne mikwano gyaffe kyabagwako emabegako eyo mikwano gyaffe abeeyo okusimba kati ebintu by'okukolera awamu n'abakazi byokkirizagaana buli wokwana omukazi ne bwoba omukwanyi mu katale sentala ajja mwagala mawa okitegedde kati gyokitedde bimuyamba tebimuyamba bino tebina kye muyamba nga ye biza muyambako ku ssanyu lye ne ku music tebina kye bikola ki gye bimutwala kubanga baba beyebakako si bakubi ba bulango nti bagenda mukubira buki bulango ku TV tebalina na kampani mwe bakola just kwegadanga bwegadanze ne ku music tekina kye kimuyamba naye nga abantu bonna abatambula n'abayimbi naddala abavubuka nga gwokwata ngato za muyimbi simanyi omuleetera mazzi okwanyika dansa jukira ndi kadansa ako tekaba kakuyambira buki na buyambi kubanga oli mukama wamwe ajja munzikira agambye nti gwe sooka ogende baba bagenda ku tripu naga leero Dankani togenda emmotoka tujjudde nambasa y'abaagenda ng'odde eri ng'onyiiga kati oba tonnatuuka mu mbeera egamba nti omukazi wange waakola sikolawo nga mukola awantu we wamu ne mukyalawo muli ku H&M okwanyeewa omuwala kirizagaana ojja kufuna ebiki ebizibu okitegedde biga bive wanyini w'hoteeri lwaba abantu babadde baagala babuulira mazima naye si kirungi tekyandibadde kirungi muntu kugenda wantu n'okolawo na mukazi wo. Bw'oli emboozi z'abavubuka bano omukulu aludde ng'abasojja baleeta akabola n'abatuma n'akavuba okitegeera n'omuwala nga bimutuukako ndowooza n'agamba okuddiza guba mwoyo oli baba abaliira nange kambali mu kitegeere era akaana ako nkebaza nnyo kalungi nnyo mu kusasula abakozi kitegeera nti omanyi omwana omu yaleka GEOSTEADY by the way GEOSTEADY bali bagenda gisazaamu yali ne balunya bali eyo ku moviti balina ddiru gye bakutula
akane kagamba ha nina okulaba ono kumbe Hindu ndoza awereza message muyita keeka yaleka boss weri kote eno ngaine balunywa nafubuluka nagenda eka what negadanga Hindu bwate wakola amala okwegadanga omukulu amanya era shwera gisazzamu omusaba balunywa namugamba sente zentaddemu nnyingi nyamba buyambi tumalize show era sheyo yagwera mu bugubi Hindu bwate wakola nti ye Hindu bambi ekisaina kingi abaana bonna yabagabira abaali waawo nti ye mukugaba agabanga agabajjambo shege Hindu wajesede so omanyi abaana bagamba nti Josted abadaludenga naye abakola ki nga tabakiza kuba na buwala buli kawala ke baleeta nga kawa interview era ye musale nnyo muzee waleeta akawala nga muzee akutuma ayinza okutuma entebe ogenda okuva entebe nga kante kakyakujjukira nti gwe yakayise jajjange emitiyana so ate nti mu mmotoka azigabira mu motoka gwomusanze naye nga ebintu ebisinga mu buyita nnyo mu mmotoka okitegeera so muganda waffe simanyi kuba naye nnyini yeegaba alinganga ayagala okuggwawo okitegeera Josted so nze kyeŋŋamba ng'omuntu muganda wange ayinza okuba nga kyekimusanyusa manyi nze nywamu ku mwenge naye omuntu atanya mwenge kati nga mawa era naye kimusanyusa kyekimusanga ago bakkirira yambuka okitegeera ompula kyengamba kati mukyo bano abaana alabika Josted ayinza okuba bamuloga ayinza okuba bamuloga okwegadanga bayinza okuba bamuloga sikulimba kuba kati aba namuwirako obujulizi yoga bosi waffe oyo mwana si propaganda kitegeera so muganda waffe music akuba music bino ebintu abiveemu okwegadanga yegadange kitegeera naye kati bino ebitambula birabi biyitewo oba bimuyambako otambuza tebina kyemuyamba bimusuula busuuzi waga waliwo yegomba kulaba omuyimbi akozesa abakazi ng'alinganga akozesa ekyangwe singa badde abikola nga alina ennyimba talina nyimba music abulamu omanyi singa ebyo bikola nga oli sito otuusa eri waggulu nga bakamiyoni awo babeerera awo ng'asobola n'okutwala mukazi w'omuntu awo abantu ne batanyiiga ne baseka busesi naye ng'okyali mu mbeera eteteŋŋanya music otuuke waggulu ebyabakazi pozi nga bye yajja okufuna mu industry ebyetaaga olisita nnyo nga wakikuba n'oggwayo mubadde mubuuza mbuno Josted mboba akube music ave mu ebyo Josted alina oluyimba lwa nnaku 7 abaana abanditambuza ennyimba zibaba bati ati balaba bagenze ku radio ku TV oteekayo oluyimba ng'akola ki nga ndi socket yazitandika ozisonseka muki mu masannyalaze okumanya ine nyimba ino lunaku 7 ine lwomwezi ogumu emyezi 2 emyezi 3 okitegere music wali ne tetumuwulira abana bani muyambyeko ate Josted alina akantu akalala bw'oba okola naye tolina kulaakulana bw'oba okola naye toteekeddwa kulaakulana yakola nono omumpya yategekera fiki ekivulu yani era yasooka okutegekera Josted unique nga buli lwaggulu bafunamu ne bagenda banywa kachayi ne bagende yamusanga aguze kapeti yanyiiga aga Katonda nkubuulira n'amala n'amugamba otandise ofunamu obusente wuliriza soko Katonda ambuuza no like bino bintu bivudde emabega nga bijja bibeerawo olunaku lwe yamuguza emmotoka Josted n'ekimotoka kyali avuga ko nga yalagenda kino ko unique kimpo manje empola n'asooka amuwako ku ssente lwe yamuleeterako akasente nga kawerako akawamu yamutwala n'amusiba unique bamusiba ennaku 2 ng'agamba bulijjo abadde amubbezo sente nyingi gyewaza amusasula okukola ki okutwala emmotoka aga Katonda yasula mu kkomera era banne abagundi be bamugjayo bazaaviya ne baawukana okitegeera kati noono omulala we yagula akamotoka juzi nti avudde mabega nga ekirooto kye kugula mmotoka olwaguze emmotoka naye n'amugamba obadde onziba omu ku baana
era naye namugamba obadde onziba emmotoka ogula otya emmotoka saawa zino ekitegeeza mu kivulu kyange wanziba kyokka ate nga mu kivulu already promoter yali yakigula okitegeera tabikkiriza ebyo oteekeddwa kubeera awo bwotyo paka nga mwawukanye okole ebyo mba mukyali mwenna beera awo nga bw'oli abayimbi abasinga bwe bali ekyo kibadde kimanyi oli gwenna kubanga akafuna abanyumiza emboozi eyo ne unique yennyini yatutuuza naye ndowooza buli namba emu nga kiwayogedde tumalirize buli akulidde mu academy abayise mu Lion Island empisa zaabwe zibandala abayise mu Good Life zibandala Good Life kati kamala kubuulira ono agambye nti GEOSTEADY mbo tayagaliza bakola nabo kola ki kweyongerako yeye yongerawa gwomulabawa nti ali waggulu we bali wenyini aho GEOSTEADY akuba Afrikana muleka ate kujja ali we bali edudula yondo yokaya akola ki GEOSTEADY takubangako yakuba gundi Protea Hotel yakuba gundi Imperial then nakuba na Africana yali Africana ne Cuba na yagikubako ne Cuba yonna yazikuba twali amwinako mutawana mpozi sakozi oyagala kyeki mpozi nzikiriza ntubikuweta fefe busi yasanga uli ku Africana nangamba abo mukatula na mweno muzeeyo naye fefe busi nkutumiddeko ne GEOSTEADY omulaba aina nekivu mu gwokutaano manager yadduka nga 18 ne ebyaddusa manager ne fefe busi ne manager agamba fefe busi era amutereddewo embeera kuki yeye tayagala agende ngani atayagala fefe busi mbu gatayagala alafa basaba ebintu ebigagala kutambula bameka kale batuuka mu maaso eyo ndoza fefe nera amena akasajja kale ayo kuteekayo ejjingi nga olwedde atuwaka yafuluma dda alafa ne olwakwata impapula zaabwe nga zafuna paperwork ne alafu olwafuna visa ye n'akumamu fuluma kye yakola yakwata Kamaivan n'amusiba ebigere akasente ke yali amuwadde agenda okuddamu omukubira ng'essimu zigamba the telephone number you calling is out of service anti kama itafuluma gwanga atafuluma gwanga tafuluma gwanga ky'ekyamugana ye kama nga ye tafuluma gwanga muyagamba tabira mu kintu nga talaba driver tatula mu kintu nga talaba driver kama why promoter oyo yabadde ki promoter ki nobody nobody promoter wange nze simumanyi namumanyi simulabanga nako kakwate kuba omuntu gwe banjogerako muntu simumanyi nobody simulabanga nako akola biki wamulabako namusangawa bagala munsi bako simumanyi nobody akola biki simanyi nobody muba promoter abemmanyi nobody talimu manyi Abitex manyi Keti manyi bajo manyi nga ghost promoter manyi nawe manyi na nobody simumanyi nobody event which eyo walwa mawuli agasoka ku TV mnasoka wanzo okulaba ng'omukazi agamba nobody event yamujjako sente nga amutwala bweru sente nazirya akola biki atwala abantu bweru ategeka bivu nze mukumumanya namumanya atwala abantu bweru nayingira mbivuno naye lwakuba sakozi ffe tulina guno omulimu gwaffe sakozi oli abeera bali ng'aguweerera mulimu ng'aguweerera ebyo mbisobola kasitajja bw'ati n'alinnyako hanze sakozi nabagamba President Museveni atufugidde emyaka 3 mu emeka ajajja promoting y'abaana aba oba ategeka endongo olwekyo tunazikola sente guno omulimu gukuba sente n'oba okolawa ekituufu ki kakati ebintu ebyanemedde ogatta sakozi omuwala baamubuuza ku TV ku interview yasooka ddala okulaba baamubuuza oyina enkwatagana endala yonna ne nobody event ng'oggyeko ebyokutwala ebweru n'agamba nedda tabanko muntu wange wabula nze ekindeese mawulire njagala mpe sente zange ngali Abetex wakola interview omanya akwana wawerekera akubanja lujja bagira kati abantu bano ababiri bakolagana bali kabwanango Abetex ne nobody event yatwala omwana ewa omukazi namulaba nga ali ku TV ne mukulu Abetex nga Abetex amubuuza bulijjo nkubira amasimu wadde ngamba ki namugamba bulijjo nkunoonya
gwe president wa promoter Nobert event yatwala sente zange nga ngambye okuntwala Germany oba Turkey n'atantwala. Abetex n'amugamba amuwadde ennaku mmeka 5 ng'aleese sente. Kanziramu okulola omukazi ate ku TV endala ng'agamba Nobert event yamukwatira mu 5 star e Nairobi. Akwata n'abakazi? Omukazi mu bigambo bye. Naye nga interview yasooka baamubuuza oyina enkwatagana Nobert event yonna. N'agamba tayina sente zikoze eki. Kakati Nobert mu komogano interview yagambye Abetex yapanga omukazi ono yamuteekawo. Mba mulemesa ekivulu ekigenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 10 ekyalo ejji. Balina ebivulu. Alina ekivulu. Balaka bali mu bintu bya. Abo bakwatagana totale. Omukazi wa ddala oba bali mu pika bintu bya. Omukazi yenyinza okulu. Omukazi nali mulabye ko ne Nobert. Nali mulabyeko. Naye kisijja gamba nti oba nali mulabye nga bayingira waka. Ne nali mulabyeko ne Nobert. Nze nganze. Omukazi kasebe business bayinza kukolera omukazi asula nawe wa manju. Omukazi yagambe nti Nobert yamukwata. Yamukwatira Nairobi. Yamujja bali bagenda ngozo agenda oba amuwa visa emutwala ndoza visa ziva Nairobi ngeje stambula nko sibitegeera bulungi. Kakati sakoze ebintu bino biri mu sides bbiri. Side y'okubanga kuba Nobert agamba Abetex yamulemesako era ekivulu ekya gravity. Ebintu biri mu side bbiri. Eizo okubanga omukyalo ono nga Abetex amukozesanga Nobert wakola ki wagamba oba okubanga si kituufu. Naye sakoze omuntu atuuka ku level ereeta omuntu mu mawulire omuntu n'agamba nti wankwata kiba kigenze wala. Kiba kigenze nti sakoze bulimu ebintu ebetaaga abantu babiwulire. Kubanga Nobert musajja alina omukyalo eka, alina maama we, alina n'abantu babalala. Kati kiwulikika bubi omuntu okubeera ku TV omukyala n'agamba nti yankwata. Era kibuuzo kyakiri wano nti omukyalo ono bakuyingiza wooteere ne Nairobi nga bakugabira ne wali visa nga bagambye nti wano ennyonyi weegenda okugwa egwa ggulu ku gundi ekujjewo ekutwale. Kati ekibuuzo awo wekiri kubanga omukazi akola interview ziringanga nnya naye nga byayogera wano ne byayogera eri tebikwatagana. Mukazi alakatali Faluku kwata abakazi. Ebintu bino bizibu byombi. Naye abantu abatategeera Nobert bwe mubanyonyola bayinza omutegeera bategeere nti ebintu bino bituufu oba biyinza okuba ebikyamu. Nobert gwe twogerako yoli yakwata omuggo ng'ali wa misaaki era n'alabibwako nga wayise ennaku nga 2 ng'alina ekiseminti mu bulago nti Alien yamumenya ensingo. Yoyo gwe twogerako sebo. Ne wayite ebbanga ttono n'alabwako ku stage nga baliko n'Alien nga wabibya amazina azina pate. N'ekisementi? Ange otashi simiti yashijja mudda. Alien kyeyava mbuuza mukulu ekisementi kyalaga wakyo kyaggwerawa. Ontegera kye nkugamba. Kati Nobert Faluku tajibwa akadisi. Nobert tajibwa akadisi nti ogenda muyimirirako kyayogedde kino oba kye baleese ku ye kituufu. Asobola okuzanya ekintu kyonna mu mbeera yonna senga bayina kyayagala. N'ebyokwata abakazi? Owudde kye nkugambye. Nti asobola okuzanya ekintu kyonna mu mbeera yonna senga abayina kyakola ki? Kyayagala. Kubanga abasajja bano nze ba promoter abo mbayina mukka akantu ntuke sitegeera. Bw'oba ogenda tegeka enkuuka n'ogamba Ronald Mayinja talinnyayo. Ku kivulu kya Ronald Mayinja n'olabika nga gwa mufuwe eby'etaano. Okitegeera naye ng'ate wano walaze nti otageza n'akola ki? N'alinnyayo. Kitegeeza olumu bayogera kuyisawo bintu byabwe. Okiwulira olumu bayogera kuyisawo ki? Bintu byabwe. Abasajja bano balaba ojja kwesanga nti n'okukwata omukazi kisobola ogenda ku budget ne kigamba nti Genosale abasajja bandi bubi banvunana okukwata mukazi naye omukazi ono ayagala miliyoni 3. Nyambe ekivulu kyange kigenda kufa. Bino bapromoter babikolera ddala kubanga abakimanya omukazi ebyokwata omukazi bijjako mawanyonyola ne mukyala we waka nti munayo tuli ku sitanti. Onkiwulira
kakati wamala okumunyonyola ewaka yajja wano bagambe yamukwata yali wa Abitex yali wachi abo bonna abantu abogerwako akolagana esale bakulu babo bavaayo abo bonna abantu abogerako bakulu babo badi okiwulira bajja tuuka wano olwaleero tugende tulabe ekyewuunyisa sagamba ku Leonard Mayinja ng'omukazi aweza simanya bapoloti yange simanyi biki yagimpa tiwamulabanga yasinga okufuwa sente nyingi ku kivulu kye bamusanze ku Serena ye gwali gutyo ogwoyo byonna kuba kayeeri nagamba n'abantu ogwamayinja gwali gutyo era gweggwera wasala tegugwera wa gugwera mu kubakayo sagutegeera ennyumba yo kakati ono okayana naye kakati tulina bwe tugenda okutwala bakutegeka butegesi guba mutegeke n'ogwamayinja gwali sikuliputi baba basoma busomi ya apartment zino bazitwala yampa era ogenda okumaliza nga bagalayo ku sente kati nobati kwata mukazi kola ki nze nkulayira omulimu guno guligwera wasale omulimu okugwera wasale nga bagalayo ku sente zicompensating omukazi ate n'ekivulu kibadde kigenda kusibibwa olw'omukazi ono ekivulu kyentegese kyova waaba ayogera kyakulembeza bagala kuba kivulu kyange Owulira kyenkugamba ye kadi ezanyibwa kati olwagiranga nga bagamba nti bagenda kisiba bayinza leeta court order ekiyimiriza adduka agambe nti nakitaddemu sente nyingi kakati nze omuntu bwatyo amanyi ngenda kubulya Faluku abantu bwe bakuyitirira okumanyira mu kusaaga n'oba oli kubya serious olumu abantu bakutwala wa ng'oli omutamivu yagamba walaala mmwe nnuma ne bagamba yakuba bulali bwatyo bulijjo bwabeera kumbe kwolo yali emulumira ddala takozi kyekiyitawo nze nakugamba wano nti abantu bayongera okulaba emboozi mukati kubanga ndowooza bwe tuba tetulimbye yokka yetannakolayo kabadi kubanga nenamba emu lwe bamukuba bituufu tekaali kaki kabadi kakati abantu abasinga mu industry eno bakola nnyo obubadi era jovalaba ate namba emu oyo atera nnyo okubawolereza kubanga nekujjukira abyalyan skin otalwalyan skin ne bajjo tugenda olaba era bubadi gundi oyo Abitex mbeera nnyo banene buli kyakola nengeza baga nti tukole bwe tutya abantu bagamba Abitex yakola ki nze mbawuya nnyo mikwano gyange bano ngamubuuza naye gundi yakola ki ogenda olaba nga bali muki gye biggwera nga wayise ebbanga ogenda olaba nga ki nga bubadi bwereere nekyo balaba nti bwe tuba tuteesa nga wano buli omu abuuza mutwe gwe nze nsigala ku ekyo kyempulira nti kyenkikola ki kyenzikiririzaamu oba kyentegeeza nobati mumanyi nnyo naye abantu abo abasatu kati bafuuse ekintu ekitategeerekeka mu industry Abitex bajjo ne ani ne nobati kubanga babaawo ekintu kyokola nga basobola n'okuwugula ne weegatta mu lutalo lwabwe naye ogenda owunzika ng'ekintu kye babadde bagoba kirala ogenda owunzika nga bali bonna ku mmeeza emu kubanga nobati waliwo awo skande yaliwo ne alien skin awo netooza nti alien skin oba agenda kugwera mu kooti ne Robert ojjukira lwebenyoya ku papazi naye sibawa n'ekintu nga ne bwoba olabira dde omusajja gwe bakoze eki gwe baatuze era ng'omusajja oyo ekintu kyeyesibye mu bulago atambula ebbanga nga toyinza butakyawaani alien skin era ng'oyinza ogamba ye mukyajja naye kakati bw'oba wakyawa alien skin kulw'okutugaani Robert oba wamukyayira ki kyobala twabitunulira awo naye nambemu nagamba nti oba nagamba abasajja abali ensikini balinde effujjo netugamba tulinde tukole ki gye binaggwera so abantu abo ababiri abo abasatu abo balina ebintu bye bazannya ebitategerekeka wakati emabega awo tubadde twalaba nga Abitex apromotinga nnyo gundi ono Bobi Wine ine tulowooza nti muntu waffe ali kwani dinako omusajja oyo omanya bazibu netugamba omusajja oyo wenna ali ku Bobi Wine enkuukaawo akoze netugamba akikoze bano abateeka ku bunkenke Bobi Wine agenda kubeerayo ne bacamuka naye ng'ali mu bubadi kati era yawunzise nga oba beera bira bye bakola
nagenda omulaba ku social media yenna ali mu kugira ate ali mu kuyombesa Bobi Wine tewajja ku nkuuka yange tewajja kukola ki simanyi biki kati abasajja abo nga Nambemu wagambye tulina obegendereza ebintu ebimu sinabokka naye ebintu ebiri mu industry muno n'ebintu ebitambula mu ggwanga olumu tulina obegendereza kubanga tukkirize abantu baba balinda nnyo Emboozi Mukati bagamba ki kubanga Emboozi Mukati babamanyi tidanga ajja kuba n'omutwe gwe Mawayo gene n'omutwe gwe Nambemu ne Devicom n'abana ne Dias kubulawawe ebintu ebitambula baba balina kye batusuubiramu okuba nti tugenda kyogerako buli omu akyogeddeko nga bwakirabye naye ng'abantu abo bali mu industry bali mu bubadi obutagambika obw'ekitalo kubanga nze newunyiza Abitex yavudde atatandika okuwalalira Bobi Wine ndaba akutte gundi amuvuma akola ki nebbajjo y'omwera mu wiiki eyo naye n'avuma kale oyinza obanga akola naye okuvuma tekirina nnyo makulu tuwamulaba ennaku ezo naye ng'ayogera biki kale bwe kibanga ekintu olya tovuma ate buvumi tovuma buvumi kulaga abantu nti gw'ovuma ate nga ne gw'ovuma obadde olaba nti mukwano gwo ate siragira ddala nti toli naye batubeera awo ne batubuzaabuza ne tulemwa ekyokutegeera kati ekyomukazi era omukazi yanoonya owokkubira omuntu gwe baleepinze nga si byakabadi ayina agenda wagundi wabitex polisi ayina agenda wabitex oba ayina agenda ku polisi so adi ebintu ebimu kati bakuleepinze nti ngenda wabitex mugambe wansiriremu oba mpeyo $5,000 bye baalimu kuba omuntu gwe baleepinze nga byaddala oyina agenda ku polisi Duncan buli wabeerawo mbu mu ggwanga ebintu ebirimu amagezi palamenti eri bali mu kulya ssente ebintu ebiri mu mawulire bano bali mu kukola ki naye gundi yajja twetondera Nambemu amalo twetondera ategere nti industry eno lusi tugimusingako akatono tuba tumanyi akabadi n'obutali bubadi Nambemu twamugambe nti mugabo ne audience skin nebbajjo bali mu bubadi okitegeera ye najjayo enjala kati Faluuku saawa zino ze tulimu bino biyita bubadi kati badira obubadi babuga sem diversion okitegeera saawa zino bingi ebitambula mu ggwanga okitegeera bingi ebitambula babana abasuubuzi bali bubi bino bitambula biti okitegeera bano bali mu katemba waabwe nti gundi bamukutte gwe bakutalo pa Abitex ayina ekkomera mu aloperomu kati mukyo waliwo ebintu byetakyalina kuwa budde Faluuku byebintu byabasimanyi ba Nobati okitegeera tukyalina biwa budde lwansonga tebirina kye bigatta ku ggwanga lino tagatta walolabyeyo omuntu akwata omukazi nayina nga atambula dde nadde eri kati kankubuze Faluuku tuli ku pana eno Nambemu akutta omukazi oba Devicom kuba Devicom mukwano gw'abakazi nnyo akulabikira asikubakwata ate yakunvumya Devicom so nti kati Devicom bwakwata kale mawa yatajja kunyiiga ayina kunoonya gwe ayina genda ku polisi omusawo najja ne bamukebera nokola reference ekwata Nobati ne kati ne TV zennyini zitudde wansi zibayita mujje mukyali wano nga batula mu motoka ya Abitex kati naye bwanamukwata oli nga amusobola anagamba yali wuwe kati nga alopa babiri Nobati ne Abitex bankutte omukazi ali luda alinze kuba alina Abitex kati era banoonya TV ndala ebakyazi mwebale nnyo mwebadde fefe busi tukutumiddeko kyakabi nnyo jahazi pia nga yesedde jahazi pia jahazi pia nene gamba yedumudde yesedde oba yedumudde jahazi pia ajagikuba emira emitwalo egi anti yakiringi jahazi pia yabakiira anti bajja kiringa yaddi fefe tupike fefe waffe fefe 18 ogwadde negundi yasooka ani Alan Cruz
Alani Cruz wa Alani Cruz yasooka nga 26 La Bonita Machi yasooka wao ogwokuna Alani Cruz yasooka wao ogwokuna aliruda ali ku La Bonita ye mugende anakisobola mugende muwagire Alani Cruz Mama Brighton Pereketia Kulamani seso nga munano ogwokumeka nga munano ogwomukaaga gundi ate wadde lecho namiro sport lecho namiro lecho namiro ayina Gulescan nalabya wanise Gulescan ayina ku papa Gulescan climax bambi Gulesi ne mugende mumuwagire kakitegeza waliyo Gulescan singa along with Gulescan bagera mu ne Gulescan music amwina ye music amwina ojukira nga tuli wane tugamba Faruku lwaki totegeka Gulescan waita weeks 2 Gulescan talent wise ne tugamba kutegeka echa music sikuwakanya music nabiki naye omukulu yayinamu omukono mu kivulu nemba zira tone ngenda kuzo mwezi 10 naye bagende mugende muwagire Gulescan era nsubira ndongo weri Gulescan ndongo weri ate lecho namiro nabo bagende bamwagire next nsubira nti Gulescan kyagenda okola ekyenjawulo noza ne pastor ko tunamulabako pastor yenyinyi ayinza obutajja si mwana waabwe noza ko tunamulabako alabika achina pastor versus koja tugenda mulabako pastor koja kitosa Gulescan yawanise ronji Geoffrey retire Gulescan tugende muwagire tugereyo nembera na kitende njitega kwa ye ayende pastor naitende ajja kuyimirira eno ate pastor ajja kujja kubena kuzira najitege kwa ye enako zino ndaba pastor aswaza nnyo Richard ani na kitende tajao kwa yendi vai na kitende no mulamu nangi music yali amwina jaso omwana butefa akobo efi neko kitosa simanyi lwaki manyine ko joya bamubba nnyo kanabikowa jitege kwa yendi eriye gundi wano bafafagane ne Grace aka Grace kaine endongo tokazanyisa kuna kitende kaine endongo bafafagana na kitende tasowa kujuza yendi ani ayende bakola parking nedda kali na kitende yajja okukola yajja kujja kuolwa ayimirira awo alengere obakoje nayingi na kitende tasowa kuba parking ya ayende tujja musa ku papazi kitende asobola papazi vayo na kitende asobola okujuza climax neka kyagenda okukola eno kyagenda okukola agenda kujayimbireko Gulescan ku climax kijja kusoboka abalenga jeza anti ayagala kuyimba owali nabagamba ono kojanga amutegeze ku fiido musema gate biriyo ni munkuba kuba wali mwali munziti naye nga abalo bunange fakozi nyakubuulye viola bunange wale bali awo viola na kitende lecho namiro ali ku papazi naye watabu Mwatabu musanyusa abantu abaliwo naye kano Gulescan Grace abaleta anti Grace yafunako ennyimba 2 nga z'amaanyi kate ekisoka kyabenda nti kikyo tugamba nti omuntu management mwojjidde Betina abasinga neshasha nalabya jiwanise awanisewa Shasha Brighton awanisewa omuyimbi wa Kalu Nantongo oyo ye muyimbi alionga 14 oyo gundi oyo omwago ujja kalo tukoze eki ngolanze mangu kali tugende twagire kalo ekyaliko obuzibu eriko abantu batano abajagala Hajja Sophie ajagala twagitadde tugenda ku Serena naye gundi ite boss ajagala Sophie tusaka tutute ku Serena yabazira agitwala ne kuli Savani zine yadda ajagala kuli 7 kuli 7 yadda ajagala era ku Valentine Chosen Becky naye nga ajagala Chosen Becky ataina wendonga akala abasinga awendongo amba bona abajagala mufo kye kimu babe walala abana bali bagala date yemwe Chosen Becky tujimuwe kala abasinga Kalu Nantongo asinga Chosen Becky ndongo ne bana abakakola lonchezo mwakasa akakaze mukamanyako ani ka Chosen Becky nawe Nantongo muveeko Nantongo ali mulala nnyo ali mu biti birala nkugambye Nantongo ali mu balala kebera mu booking za Chosen Nantongo mulala Sakozi
Chosen Becky ne Kalo Nantongo. Chosen Becky mulungi ne tumuonika Kalo Nantongo ali wala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala tulabagane next time.